Abayimbe entalo zaabwe zikyagenda mu maaso zaasokera mu bapromota kati zo ziyingidde ne mbayimbi naye ki ekibatawaanya nzijukira mwana mulenzi Kalifaaganage yatandika ekibiina kino Uganda Musician Association etaddewo okuyimba fina masanyalaze simanya ate biki so olunaku olwaleero tukyaliddeko ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Sam Maninkiri Sam Mugaga ono mujjukire muno y'omu ku abo abagenda mu State House ne bawa akasente kangi nnyo okuyita mu mukyala amanyiddwa nga Madamu Nachowe okitegedde era akasente kano ke bamuwa y'omu ku abo abantu abajja ne bazimba studio emanyiddwa nga Tomorrow Stars Foundation era wali wali saidize Menga awo ng'agenda ku poliisi awo ng'akayambuka boote Menga awo kusoloti awo kumpi actually ekikomera kye kyawukana n'ekya Pastor Bujingo okitegedde naye ali saidize no ku luguudo Pastor Bujingo ali saidize era n'avaayo n'awo abaana ennyimba ziyakola ki ziyabakolera however munnange mu mbeera nga zino ezigenda mu maaso mwana mulenzi Sam Manankani avuddeyo ne yeekokkola abayimbi banne okuba nga bamukuba ekikono olw'okuba muno Sam Mugaga ono sente yazikozesa bulungi n'atagulamu mmotoka kati Sam Mugaga olunaku olwaleero avuddeyo n'akola ekibiina ekikye era ng'ono akironkiza olunaku olwaleero n'atulya ensonga kyakironkiza ekibiina kino kigenda kuba kikwasaganya abakubi b'ebivuga byonna mujjukire Sam Mugaga ono ye okuyingira mu mulimu gw'abayimbi buno yaguyingiramu sigamba ng'ayimba wabula yaguyingiramu ng'akuba biki ng'akuba ngoma okitegedde ekyo kyamutumya Sam Manankani kuba yali akuba nnyo engoma ezo ng'abagamba mana musubscribing mbabuli ekigambo ekyo kati mune Sam Mugaga ono atunnyonnyodde ekibiina kino kigenda kuba kikola kitya era lwaki ayawukanye ku kibiina ekimanyiddwa nga UPRS lwaki avumirira ekibiina ekimanyiddwa nga UMA lwaki avumirira trade union bagita union lwaki avumirira union ne lwaki avumirira culture forum ey'abayimbi erimu balwagadi ba Emma Carlos n'abalala byonna biwulirize bwe tukoma tugenda kuba tugenda mu maaso nikyo kintu kimu kyokka subscribing wansi 111 Mono entunde waliwo ekipeesa kya ready bw'oba subscribinga tumaye tugende mu maaso naye bansayiningisa ebintu omwami oli kyayogedde nti oluzungu lubeera lungi nnyo olusi nutalutegeera ate nga bakugamba sayininga wano kola wano kola bwoti noono omuzungu agulina naye namuyigira amagezi kinfunye akati si papazi ebyange bikwata mpola bwete bwenkola Stella Kayaga n'agamba manjizza naye tebampanga yadde singi bimeka jeno namugamba oyina kgenda mu union ndowooza olabye nti kati awo union ebeekola ki ebejja naye nze kyenteesa oba mukyala Anita kyenjagala atuwabulemu nze mbadde nteesa bw'abanga mwami Mugero yakuba Besigita mu luyimba lwa Kiiro ekyo akyekolereko ng'omuki ng'omuntu okubanja awo aba tabanjanga ayiti kubanga omulimu ogwo teyagukolera wamu naki na aipa naye nga aipa twagala kuliyetingawo ebyaffe ffenna nga tuli omuntu omu nga sinze ekikoze nga simugerwa nga soono nga ne batuba tugenze mu UPRS ekyo tukibanjira wamu ngaani kuba nze sisobola genda mu UPRS kubanjirako Mugiru Smart nga yakuba mu nnyimba za Musa endagaano gye yakola union eba egendayo lwakuba oli memba wa aipa eri mu union naye nze kyensaba oba kyenteesa buli omu kyanaateesaako tukulyetingewo ebintu ebyaffe nga aipa bye tulina okubanja nga ebaba tebatusasudde tulina okusitula omukyala aliwa ono ng'era bwe tuba tugenda okukiteeka mu UPRS kisooka kisindikirani omukyala tumugaa twakoze ebintu byaffe 5 bwe biti biri live naye tugenda bitwala mu UPRS nesooka owulemu kyagenda tubanjizaako abe nga akirinako kopi tugende tubanje kati nze nyina oluyimba lwe nakola baluyita Mariana naluyimba ne Salonika naye nateekako nti Sam Mugaga Saloni kaka n'oluyimba nze nalugula ku Lonindawo nateekako eyayiiya oluyimba Loninda oluyimba naye nteekako producer yalukuba nti Isima Pulo bonna nembakola ki nembateekako ekira nabuuza aba BBS telefone so gyenkuba olwesande kubanza embandu wano ngenda okuwulira ali ebungereza nga nkubira leero mwatuleetedde kiwewa yatunyumidde neso yino njirina wano ali bungereza nembabuuza bino bye tukuba tugenda kufunako ambibuze yampa omulimu kwefuna ngamba oli waddembe okukwata kapaati kamukuba naawe n'ogenda n'okatunda gyoba okola ki gyoba oyagala anti yansa nzigiyamba oba ne BBS ekatuuze oba oli yaddembe okukola kakola ki okatunda
yenze bye sijja bbiri ne aipa ekudde ronki ya mukyala Anita Sseruwagi kuba mu aipa eno tugenda kukolamu ate guruupu emu nga y'abakubi nti Kabanda ava mu Solid Band nti Mugerwa ava eno nti ono ava mu Kambujeti ono ava eno nti Mwami Josi alina tradition netugenda tugenda kuba ronki ya Anita Kambujeti singa Solid Band ebyo bwebyo ntitukubye ronki ya Anita ku Serena ekyo kyenjagala tutunuleko kituba tubanja naye sigenda kugenda wa mwami Musoke nga yaguza Anita ayintandika okubonaabona ne Musoke ng'endagaano ya Musoke teyagindeeterako wabula kimulemeredde akindeetedde ngende mubanjizeeko nze mbadde njagala tufokasinge ku kino ekyawamu kyetugenda okukola kyetugenda okuguza Kiwanuka Kireeto Abanaye abatulaba mbalamusizza nnyo amanya n'eddoboozi nze Anita Sseruwagi nga nze General Secretary wa National Union of Creative Performing Artists and Allied Workers. Olunaku olwaleero nzize wano ku Tavern Woods nga nze okusomesa aba aipa oba abakubi b'ebivuga betulina mu ggwanga nga mbannyonnyola ku mirimu gyabwe ku ngeri gye balina okubenefitingamu mu mirimu gyabwe n'engeri gye bayinza ogiprotectingamu era misomo mingi kyagenda mu maaso ne mu associations endala olw'ensonga nti abakozi baffe bangi abali mu creative industry bulijjo tebakitwala nti mulimu naye mirundi mingi kati okuva twafuna corona virus agenze n'abalaga nti banaddukira wa polisi yabwe erudda wa gavumenti ebayambye etya ntuba nga tuvuddeyo okulaba nti tutereza industry yaffe ate nga abantu bano kati nga olwaleero betuli nabo aba aipa bakola omulimu munene nnyo mu music nti singa akuba track tannakola kitegeeza omuyimbi oyinza obutasobola kufuna kintu kirungi oba nabo n'abakoze amannya omala kufuna muntu ng'akoze track nga nnungi nawe n'olyoka ofuna oluyimba olulungi naye ate nga tebafunamu kubanga ffe abasinga omuyimbi gwe tulaba ne tumuwaana ne tugamba nti omuyimbi oyo akubye oluyimba naye nga tumanyi gye lwatandikidde so bano ababeera mu ffumbiro be tubadde nabo olwaleero abakola tracks era music kwatambulira union eyitibwa National Union of Creative abakozi abali mu creative industry bonna performing and allied workers kati ba performing era tubamanya abaana aba performing ku stage mu bivuluwa ate ne ba allied workers be bantu abakola mu bifo bya art nga ba technical people kubanga nabe biseesinga tebafiirwako waliwo ababakubirayo sente waliwo abantu nga bakola nga ku TV ne radio ng'olumu babasasula katono nnyo naye nga gwakutte kamera emabega gwobeezaawo omulimu ogwo okuba nti guvaayo so tulina unions ate mu industry tulina union emu eno yokka bwe tuba twogera ku industry ya art twogera ku union emu tetulina union ndala bwe twogera ku unions tulina unions 45 mu ggwanga naye zonna zikwasaganya sectors ez'enjawulo ey'abasawo ey'abasomesa eya parastatal eya bottling eyaki beverages kagamba zezo union nyingi ze tulina kati ey'abasawo teyingira mu art ey'abasomesa teyingira mu art eno eno association y'abakubi b'ebivuga ez'okwegatta ku union ebatwala era association zonna ze tulina mu ggwanga eziri mu art industry zijja okwegatta ku union nga ye umbrella yaabwe waggulu apex body eyina batwala naddala nga twogera ku nsonga z'omukozi tulina sectors endala oba tulina ebitongole ebirala ebitwala ebiri mu art ebadde kugamba kibadde kibuzaabuza abantu nti bw'oyogera union nti yetwala ate tulina UNCC ate tulina UPRS ate tulina WUMA ezo associations zaawukana ku kye tuyita union zaawukana era forum union yategeka forum okubanga ministry yasaba union netegeka forum okubanga weeri forum waliwo ensonga ezinga tugenda zikwasaganya mu union kubanga tuyingira nnyo mu nsonga z'omukozi kati wekiteetaagisa kwogera ku bya mukozi na mukozesa awo tusobola okugenda ku forum yaffe
ne tutandika okugamba nti tuyiseeyo eddoboozi ate bwe tulijjayo tulirete mu uniyoni naye nga buli kimu kirina emirimu gyekikola kyanjawulo era buli kimu waliwo emirimu egifaanaganamu naye ate tekiyingira kirala bwe kityo bwe kiri. Twawulira nti forum yafuna n'akakiiko keyafuna obadde tumanyi bano abasajja bano bajja kwegatta ku forum ebintu bitambule ate abantu balinga abagamba oba industry eringa eyeyizaayo. Industry tennaba kweyizaamu yensonga ki bw'oba olaba gavumenti eyina ebitongole ebyenjawulo kitwale nti gavumenti bw'eba eyina minisitule ya health eyina eyeducation eyina eyaki